agenda maaso n'okunnyonnyola omukazi ebisiraani biringa ebisiraani tewaliwo kye tukola mu nnyumba nga kigenda mu maaso amabanja gandi mu bulago abasajja baku sente zonna abasajja tebamukuba katayimbwa bamukuba bulo bamukuba enkufu piki negenda wangi ate nga piki yali yewoze bwewozi kuwulirangako mu mabanja ono ye teyamanya ni mukwano gwe yagwa mu mabanja piki neewole nekibulaga aba n'amabanja piki neewole sinsasule naye nosirikira embeera efaanana bwetyo leka naawe munywanyi wandibadde ombuulirako munywanyi kyeyasobola kwogera obuzibu bwonna bwonna yabusirikiranga epikipiki ng'erugenze ate nga kirayika ekisiraani ky'omukazi ewaka kikola bukuzi tuludde okuwuliza ku baaba mirembe kati ogenda okuddako eno waliwo woluganda alumirirwa okuba ntenera ku muganda okubanga twala akabanga essimu y'abaaba teriiko kumpo nteyagala byakuwuliza ku wa luganda mulala tugeye tumukyalire nti siruwala agakawunga njagga kunaaza ono teyagala kumanya bikwata ku muganda we bulazo gwayogerako naye nga bulazo omuntu gwayogerako ye mukyalo ono ow'oluganda nalijumwa prose oligino nemuzi gundi gwe mulimu abakazi banajja kufumba nembamu n'abakazi banajja kukumba oba okyali ku ebyo kati omwana awulira okonkona yali yeetamwa dda ovanga okwetama omwana abadde akoze ekikolwa ky'obutujju najja ggulewo sagano konkona emirundi 3 oluno konkonya emirundi konkona emirundi 4 toggulawo naye nawetekete eri kasasiro konkona emirundi 4 yamugamba wenzija nga luba abandeete amabanja gamuli ku mugongo bayinza okumuleeta emisinde gwe mukazi gwe nkonkona nti emirundi 4 nga toggulawula befuga bbi ng'ovudde ku fuga bbi neerengera okutuntuza mu maka omuntu gw'otayagala omugambirangawo nalwo gafuluma yengera kyakukola omwana w'abandi alinga ataazaalwa bino bibeera mu maka mu kubonaabona okw'ekimugunyu abantu ne batoogera olwamuka gundi ageze matama owoza balya bulungi kumba empi mukazi watu ne bakasuka eri efirimu eno ekyali ku ntandiko era nga tugenda mu maaso obwana buwulira ennaku awandibadde essanyu wa taata baami butandise otunulanga obw'emyaka 7 kuba embeera ebukaddeya maama watuukira okenene endusu nga misamba ggere gye gimusiikudde emmeeme obwana babugamba olujja we luli naye obusanga nga buluzannyiramu kati ate alagala ava eri abaana kumbe yasoose kawujja mugere akaana kano ke kasooka okwetama kitaawe waako ogenda okwetegereza olina negirita oyagala kutujjukanira mu nnyumba wano oluyi gwe oyo abaana bakiyita munze oyo taata gundi kweva ku nsi ekindatanatuuka mu maka ago tolowooza nti ewaabalala tekiriiyo oba singa nasigaza oli kale saagenderera kulayika nti munnange wabaawo ekikolwa ekyo saagenderera kulumya nakola nsobi mukwano singa gwafumba kakati waliwo yali mumaka muno yamusobya kwe kuleka nti amaka gano galimu omukazi ono omulala tugenda mu maaso naye ng'awulire oli gwe yandibadde aba naye ani gwe boogera gwe yandibadde aba naye ogenda omuli ali ku ssimu ate omuntu nga yakkoowa buli kantu kakukubya ayogera naani essaawa zino omukazi ono ayogera naani anti mukwano gwe yankubiddeko eggulo kumbe brother ali mukubira sisita we ayagala kumanya mbeera kikuwalimu waliwo omukwano gwa sisita eyabuuzizza embeera ono gy'alimu kuba essimu teriiko era nga baagala okwogerako naye kumbe omwami eze mu ddirisa alumika ali mu lujja kwatudde ate nga ne mu nnyumba ya sisita omulala brother mwayogerera sisita waabwe ono tayagala kuleka ni boogera naye ye yamukoowa lwaki ekitegeeza omwana ono anyooma ogenda olira ekiyinja amukubye olubengo
tombe tututombule wamu Naziko obwenzi bukujudde. otandise obwenzi bw'oggwenyi Nakugamba ngonja sisi teyagamba brother bw'otalekera okwogera na Nalwoga va ku Nalwoga mirembe wawulidde pozi ng'olina kyonjagaza Wulira. banaye mirembe system mirembe ali mu buzibu wulira ekiri ewa mirembe ogenda wulira okuyomba nagamba musiru gwe kenkutika olubengo ndabe oli mbwenzi wano muwopaleza oleza simanya oli ne muganda okumba oli mbwenzi akatta nolaba omusirusiru ono bastade enkajanga eno ne batuga kumba nawulira essanyu kiva ku kisisito okuba ne batunya muganda we ye nawulira emirembe yakanda kwoza brother gwe madde njogera naye ng'oli tawulira olubenga lumutisse n'ekisika ekiri awo kyazaako agambye mukalirira bino bizibu ensi eno baba ndabaddeyo mulabe. nina ogenda omulaba togeza mpozi nga toli wanke bukojja kuva mu kika kyafudde mu kyenkuluga deri brother ne bamugaana ono bamwetika nga nsawo z'amanda bojjani batwala ku loole kiboko zimubwa n'azirika kankutwale wano ogaana okudda engule nja kukalirira laba amaka bagira n'atunula Ngeza nempulira wafuguma. wabeewa ayogera mbu gye muli wabeewa afulumya bano abaana bakovvu naye empizi bazimbye amatama gwe nolowooza banyirivu kumbe bibuno bye bizimbye kati bw'awulira akonkonna tayagala omwami ono Bikomi Samuel original names tumulaye mu firimu nnyingi kati eno yeyo omulembe eriwo ogenda okweregereza ennyo mukwano gwa sister wunaze abadde taliiwo gweoyagala akugambirawo ensonga nga nkubidde ku ssimu mu ssaawa emu emabega. tunulira Abaddewo naye agenze. Ate guno ogenda okulengera omusaayi ensi 5 awo n'akanika n'akaliga ke twagize kadde kasiita ne tugira eri akaliga gwe Okola kyate. nina mukubiramu. kamukubire kambulire waali kugambye akaliga kasiisa ate naawe oli wano so ku ndiga yasiitidde awo enjawulo ntono nnyo n'ono emikwano efirimu yino emikwano egimu gitujja mu buzibu emikwano ena ne gituleetera obuzibu ogenda okuba ku ssimu ng'evugira mu nju omukazi nga tayingira mukwano gwe mbu yamukubidde essimu mbutali bulungi kati mbutazze omulabako mbu nga tayingira mu nnyumba y'abandi ey'omwami oli omuggunzi atasakata aweneena ayingidde Bikomi Samuel Kijja kitya ate okubanga essimu? essimu nga evugira wano omukyalo oli ayagala akabiriitike afazaali akasiba ku nkutu naye nga takalesse kumba ali mu kisenge empizo amuwozezza bamugambye olukolola lumu nze ngenda gwekaana gwe ate emiggo gye bageredde omwana tayimuzi fo ku ezo maama zaamira ojja kunzisa dda wali akalenzi kalina embazzulu yakuno Mirembe nga tatera kutambula n'abaana. Naye kiki? ono nno friend naye ddala friend indeed omanyi waliwo friend in need ne friend indeed tajjeko ensawo tatudde